lwakubirako buli lwakubiri mbeera ku metro buli kusande mbeera ku Bukete ekiro zino ennaku endala gyenjagala gyengenda abalimu empisa gye bantwala naatera okubeera ku top radio ewa Dr. Serwaddeyo nga ntera kubeerayo Sakadde ku Soloti FM nga ntera kubeerayo Sakadde naye obuzibu nandyagadde okulaba kiki kyetukolera omuntu wa bulijjo si wa wansi naye radio kyeteze zitusaba tetudiina ngayisa bakuwa eddakiika 3:5 n'akugamba nti kaakati weeyanjule bw'oba weeyanjula Lwija leyisa ndi kusawo wa bisolo katugende mu bulamu bwa bakama baffe eddakiika 10 n'okomawo oyisa leero otuleetedde tugenda kusomesa ku nkoko ku ndwadde n'entabula y'emmere katugende ewa bakama baffe emitwalo 5 nga bakuwaakama katujja kudda olunaku olulala oyongere ku ekyo imwe amagezi agatolera nkomeku bana emwebale kwagala rediyo yaffe eno Bunde no yanemye okufunza amakulu. Agamba nti yandyagadde. One, oteekeddwa okumanya ekibajjako ekyokubiri n'omanya endwadde n'obubonero bwazo ekibuleeta n'enzijanjaba. Ekyokusatu y'entabula y'emmere. Ebintu ebibagobye mu nnunda y'enkoko birya ekisooka wojja enkoko kikulu. Ekyokubiri endwadde batono abazitegeera. Ekyokusatu y'entabula y'emmere. Tugenda ne tugula emmere y'enkoko naye nga mulimu bikongolo n'amayembe ga nte. Amayembe ge batika kulola akatale kaabo galiwa bagatwala mu bwira gakaza bagakubemu gafaananenga mugere. Moroka nagirese wala mbadde mbateekamu mbatwale wali eri mu Ndeeba mulabe obuwunga bw'embaawo babutunda wa babutwala gye batabulira mmere ya nkoko n'okwata mu mmere bwoti n'onyiga n'otatwe basigala nga yeekudde oyo mpungu togula bookya emipiira gy'emmotoka bakuguze ng'omusaayi naye nga mipiira bakuguza mukene nga mayembe gante bakuguza kotoni nga mulimu omusenyu kati embeera eyo n'ogenda mu baalemwa si lwakuba nti toyagala naye nga bwolina okufuna ekintu ekituufu awo ngambira nti ddala Mukama Katonda ampeeyo emyaka emeka egyo emyaka 2 ne wananzijulula nja kuba nina gyenkoze lwakuba nti obuzibu bwenina nti kati tetukyalya kuba bitulwanagana nabo bw'oyogera ku mmere abagitabula bw'oyogera ku ddagala saketi y'eddagala gy'ogula saketi efaananira mpaka kapapula ako konna kapula yakali ogenda n'ogula saketi y'eddagala bwe n'ogisalako wano kogisalako bwoti eyo empewo erimu yebuliza badibu eri kumangaliramu ekyo takyogerangako omuwaayiriza bwe n'omala n'ozingako bwezinaba zibadde nja kudda mu weekend empewo ekuzeyingira kyojjanjabisiza omulundi ogusooka Mukama gwakuyamba bwekolanga likola teri muzungu musiri atasobola kuwandikako nti wanuteebo sikuuli naye ffe abagwagwa abatalina magezi ffe tuwandiika omuzungu musiri obula kiwandikako nti kire ejjoko biri otabule mu mazzi
bawandikako nti 100 grams in 200 liters. Enkoko nerwala okuzija neyiririra netukana n'okula kino n'okula kiri n'okula kiri n'okumugamba nti lino lino enkoko bw'eba eyiriitira ziba nfaanana mawuggwe ekuyita enjoka. Bwe ziba nnyingi mu miruzi odira miruzi 10 teeka mu kidomola ekyalitaaga oziwere ennaku meka. Eddagala lino lireekaanamuuko. Mumanyi kye bayita okuleekaana? Kitegeeza liwunyira ddala. Naye olinga yaliwunyeeko wunyidako owulire ekirimu lyerikoma okuwunya lyerikoma okujjanjaba. Lwaki? Ebintu bye tugatta muno nga mulimu rosemary, nga mulimu garlic, nga mulimu n'ekigali biri ebikola 58. Naye nga buli kikolo kirina kye kijjanjaba ekitali muzungu nti bweguba musujja ng'eguze kooti gula teturasaikirini, nti bw'eba edduka na kalimbo wa brown gula amprolium, ate bw'eba erina senyiga efeekeera gula eritromycin oba gula doxini. Otukugamba nti kyekisangamu nze lino lyerinyinyisa ku nnyonyi negamba kote kagendeko e Zambia oba e Somalia. Lwaki? Wakizuula baita we nalizuula mu 12. Teryasoma busawo bw'abantu oba bwa bisolo nga kyagenti w'abazungu. Ebyo bye bayita ebijanjaalo bisse mu ye bye concentrate eri bye muyita ebyabasezi bino. Ekigambisa nti bigoba abasezi w'okisimbye kigimusaawo. Kati oli wazungira mbwe ettaka lyoyo omukazi oyo akokota mugamba nnyo akokota ki? W'okisimba kigimusaawo. Kikola ebintu bisatu. 1 kigimusa ettaka. Kyakubiri mmere ya bisolo na nkoko. Ekyokusatu ddagala ku butwa. Bw'oteebereza nga waliwo ayinza okuba nga yakuwadde kino temukikumala. Soka okisiikeko okisekulesa okiteeke mu mazzi akajiiko ako okuva tojja kuwulira. Omusota gwe gulumye kisekulese kulwoteekewo tosibaawo nga bwe kiri awo okuba musota. Kati abantu bakitwala nti kyabasezi olw'ensonga nti wekibeera omusezi tagendawo, omusezi aba agenze kusera nnimiro oba agenze kola. Naye olw'okuba nti w'okisimba ebiriwo byonna bigimuka bikigoba abasezi by the actual sense. Bino biranda biri tebiranda. Bano abazungu omanyize Katonda mwebaza nti abazungu baatutegeerera ezo concentrate zemugula zonna bongeramu jasiba chemicals mu bino nakala. Wadde omulabirawo wezine wabona ye ekyengo ene ina kuba n'olwokuna
emeka naye nga bino byerya kati oli wajanga azunga oba toyina 5 kola kilo ya mtwalo. Kilo 5 ya mtwalo 5. baba musikati mufuna amatu gekulira emyezi emeka kati eno gye mugamba mbu ŋŋanda eno bw'oba ogitunuulidde yiyo just ya myezi 7 only 7 eri kati ninamu abambuti muno bali muno omanyi balina amalala nzigiramu oyo okukyala omuntu wansi tulina ebika by'enkoko 7 mu Uganda tulina ennansi yeeno kati ono omukyalo ono bw'olabanga omumbuti yabiika talina buzibu omulaba naye ng'abagiga ebiika enoza kati okusuka wano oyagala ekola ekyo oyagala enenkane oyagala magi oyagala bubu jakusunaga amatu wamanzirizaayo mbeyo omunono wawuli eri waliwo baba ekizibu ekiriwo wama mukola kati buno bwe bayita bulwainibo abeeruwero twagoba waako ene omugulimu gwayo kubiika tebakutawaanya muzeeyo muno kati tulina gye tugamba nti kino kyekika ekite kyebayita sase ekyo empanga n'enkazi zikwanagana bulaki kati waliwo omukyalo omulala wuuyo abiikira ennaku 28 nakulaga nti ayagala amaamire bw'asulawo enkeera neziwoza mu mazzi wayitawo ennaku 5 naddamu n'abiika ezammwe zibiikamu emirundi 2 mu mwaka toli ffenna kati twetugamba omuntu otuba tunaava mu bwavu tuyite mu bintu meka kulima na kulunda covid yatuyamba bw'aba alina ku nkoko bazunganga bajja bakima nkoko namagi naye nga kwe tuli wakati kusanga ako omuntu buli lwoba ng'olina ku ssente tokaddiwa era bw'osanga omuntu ow'emyaka 6 oba 8 ng'alina oze kugula magi akantu kano si bwe kali bwe kali naye ne bw'omusanga ng'akakutte bw'ati naye abagagga balina engeri gye basomamu naye nga teyasoma naye olw'okuba nti ssente z'ayina era oba asoma atya alaba bifaananyi naye bintu bino bwe tubyogera abamu banyiiga naye ng'amazima amatuufu buli lw'olibanga olinawo ssente teri yakola mwezi asobola gaggawala billa teri olaba n'obufuna obukadde 3 bakyawoga ssente bakuwandi Paka empya munda baako n'enkoko z'onoomanya nti nja kusangayo ekkule y'amagi oli wajanga azunga ng'ayagala ttule g'amagi gano enzange zino ez'eŋŋanda bw'oba tulina 3 okuteerangwa oba ewange si bulambuzi empanga emu yeetaano gy'osongako nti eyo awo weŋŋambira nti omuntu yenna olina kubaako kyokola oba tolina kyokola obwedde naye tugenda ne tugatta ebyobufuzi mu
enkulaakulana n'osanga ono ng'agamba abeewo nnyo ani oli n'akugamba ono kyate nze kwenfiira Tabulamu kasooli kire mwetabula kiro 10. oli n'akugamba ono nti ewange Kiremu ya kasooli tabula ebijanjalo kiro 10. Janjalo kiremu kasooli 10. Kiro 10. ebyobufuzi binyuma oyina ekutiya y'essente Tuteekawo leero. babaka batadda Mulisa neze nganda. ajja n'akusimba akakukaali kakire n'omusimula emyaka egyo N'okugema n'okujjanjala walondaani wamusaba suuda Amakanda gajja. Wokka. ntera okugamba abantu abamu ne banyiiga ekikulu naweza emyaka 45 ndi musoga kizibu okusanga omukulisitaayo omubuulizi nga yeevuga okusanga omubuulizi nga yeevuga taliiyo oba okusanga imaamu nga yeevuga taliiyo osanga mukayimaamu nga wa myaka aga naye nga yenna nkyajjanjereera sekani gwe bw'obanga byenjogera nga bikunyiiza ng'oyitaawo temwasasudde lwaki ekinnuma kiri kimu ekkanisa kweri kubeerako n'ebintu ebyo toyina kkanisa ettaka erisigale tubulirako misoka kati olwaleero teriyo mubuulizi atagaggawadde panjerikaani kyaki lwaki oba ebaddeyo akako kuyidi baimaamu bagenda gaggawala oba tugenda teka naye nga ku muzikiti kuli ku ttaka kuliko tooyi na muzikiti ekisigadde tukolerako singa saali musiraamu nandibadde fatha teriyo fatha ateevuga teri honestly kizibu okusanga ekigo nga temuliimu nkoko temuliimu mbizi temuliimu nte tekuli mato osanga sisita ow'emyaka 8 nga akyalimu embaga 10 netunuulira muk'omubuulizi wenjogera kwogera bubi nze siriwo okusanyusa muntu no mbeera wange neevuga enkoko zenjagala okulya tendya naye ekituluma kintu eki bwatukulembera tukulabirako ng'omukulembeze okulaba nti abasinga babayitandiga waza atandika nakiwembe myezi 6 nemusonda neyeevuga taka okuwoga naati gasiyamu muziteekayo lujano naye wano we tuli buli lwobanga omanyi nti enkoko zange njafunayo ettuleemu kitegeeza ojjagaggawala omuntu alunda enkoko 10 leeyano oli n'atunda 10 eŋŋanda kizibu owaleeyo okuba n'essente ezimumala ng'avuganya n'ow'ennansi owaleeyaza enkoko 10 afuna ettule 3 ow'eŋŋanda enkoko 10 afuna ettule mmeka ettule 2 kulayisi giba $5,000 ettule 3 gabadde nga gagula 8 alimu amagezi yalunda eziriwa era nze kulaba nti njagala nnyo ezikumawono batterikwa naye mwana watu aboogera ebyo tebafa tebasinga okuwangala naye nga batumenya ekigenderwa ky'okuleeta enkoko enzungu okukoba kujja nabagambye eŋŋanda ewangala wakati w'emyaka 5 ne 15 ebiika amagi nga gabbe enkoko eŋŋanda yeeyaluliza ogitunda mu nnyama yeekoma okuwangala n'okufuna kalimbo k'ogenda okuliisizaamu ebirala mulimu olwaleero nga lubalidde ku nkoko kuba ista abamu tukaayanira ku mikolo ne bampita ne batampa kifuto olimu amagezi oba toyina bampadde lusingo basi yalunda ezinto olya ku kisambi
ekikulu bwe bamba ntera okunyiiza abamu naye bwe ntera okunyiiza natambudde n'amagye oli omu babiri basatu banawokolera ebyefujo bakuyisa awo entabula y'emmere eno tutabula mu ntabula ya bika bisatu enkoko bwe buba bukoko buto kiro 10 zitabula 10 eno mujjatu ekiro 7 zitabula wakati w'enkoko ez'emyezi 2 n'ena ekiro 5 zitabula mwezi ezibiika nezitasaatawala nnyo pakeji erimu 5 7 ne 10 kwongeramu 2 kalisiamu na munnyo togattamu kirala ate yongeramu kotoni manyi yongeramu obutongo manyi yongeramu soya byabwewusa kiro 5 zitabula 10 kuzibiika zino eziri wakati w'emyezi 3 kwena nga tezinnabiika tuteekamu kiro 7 byakoma okuba omungi bino ne proteins okubanga mungi kati obuto bwetaaga nnyo high protein omuntu eyeetabulidde emmere n'abuze consequence ezo ani asinga okukekera mulimu ebintu bisatu ogwawa oli mu baalema oli mu baalemwa oli mu baalemala omuntu eyalemala yagamba njagala entabulire eddala omanyi baatabudde ki anti nkugamba omuntu eyalemwa yoye yandibadde yeetaaga okutegeera ngeri ki gye batabulamu naye nga teri asobola kuwa fomula omuntu eyalema tayagala kumanya oba bantabulire oba tebantabulidde yekaddaawo enkoko alabira awo nga tezikula tezibiika ayagala fomula wasinzira kusomesa ayagala fomula akusanga wa akufuna atya biri ebintu bisatu bw'ayagala yisanga omuntu ononkubira essimu ojja kufiira bwerere kuba sikwata masimu ago ge mazima agakaawa oba kati ng'essaawa eno azijjeeko dda ndi mukwasa amabyange ojja mu paaka mpya awali siteegi y'ekatooke tunula waggulu w'onaalaba ebipande ebyo ebiriko bwe bityo ojja kuba otuusa naye bw'oba oyagala yisanga omuntu bw'olina okukubira okubuulira wendi bw'oba olina ekkalaamu wandika 07755 07755